tubakulisayo nate mu kuwummulako tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Twategedde mu kitundu ekyawedde twasomye ku mukyala Debola ne ku mukyala Nuwa. Mukyala oyo balina ku linnya babebiyita etulaga naye nga mukyala Nuwa. Ate ennaku zino kyavira ddala mu Bayibuli nti omukyala bwafumbirwa ate ogenda ogiraba wate ng'ate erinnya eryo likyavuga nga liwuze ng'ate atute lya bbaawe. Kale tuyinza okugamba nti mukyala Nuwa erinnya lyalina lyali lya bbaawe. Kale kakati bakadde bange njagala tujje abakyala Bayibuli bo baawangula era bye baakola baabikola, naye njagala tubajje mu Bayibuli tubateeke mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Njagala ntandike ne mukadde wange mukyala Debola ono mutugire mu Bayibuli omusembeze kumpimpi tumutegeere bubaka ki bwalina obuyinza okuganyulwa, biki bye yakola ebiyinza okuganyulwa omukyala wa kaakati nga naye singa aba ayagala afuuka omukyala ow'embala singa aba abikoze asobola ofuuka ekyo. Naye ayizanyuse omukisa ogwo mukyala Debola ono gwe njogeddeko nga bwe tumulabye nti yali mukyala ng'alina amaka, yali mukyala nga mukozi, muyiiya wa nnyimba ate nga nabbi. Mu bulamu buno obwaleero abakyala naffe mu buweereza Mukama bw'atutwadde naffe tugwa mu biti ebyo. Kubanga osanga omukyala nga mufumbo, n'osanga omukyala nga akola olwaleero n'abakyala bakozi nnyo, n'osanga omukyala nga muweereza mu kkanisa, ali mu worship team, asha ayere kanisa, alongoose kanisa, mwegayirizi, kati nga naye alina departments ez'enjawulo z'aweererezaamu. Naye ng'omukyala oyo asobola okubalansinga obuweereza buno bwonna ne butambula, tumuyigirako okubalansinga obuweereza ne watabaawo kigwa lubege, kubanga Bayibuli eba etulaga tetulaga nti bwe yabeera ennyo mu bwannabbi ng'aleeta obubaka okuva eri Katonda n'abuleeta eri abantu n'abujja eri abantu n'abuzaayo eri Katonda nti amaka gaafa. Bayibuli etulaga nti yafunanga obudde ne yeegayirira olw'obuweereza bwe. Kati mu bulamu buno obwa bulijjo twetaaga okusaba ennyo omwoyo w'amagezi okutuyamba okusobola okutuukiriza ebyo byatuwadde okukola. Amaka ago gasigale nga kyatambula bulungi, abaana baleme kwevuma Katondawo, omwami waleme kwevuma Katondawo, ku mulimu baleme kwevuma Katondawo, otusigale nga amaka gatambula, omulimu gutambula, ate nga n'obuweereza bwonna oba oli mwegayirizi, oba oli mu worship team, oba oli mu asha, nga departments zonna zitambula bulungi. Naye ekirala kye nayigira ku mukyalo ono ekyanyamba ennyo, omukyalo ono batugamba nti yakulembera eggye eryawangula Sisera yali asomoza Isirayiri. Naye nga ye mukazi yekka yali mu ggye eryo n'agenda n'abasajja okulwana olutalo, naye tebatulagaawo nti bwe baatuuka eyo n'asuula abasajja oba n'aleeta abasajja okulemerwa, kubanga ye mukazi yekka yakola atya eyabalimu. Kwegamba n'omukyala mulembe guno ogwaleero tuweereza ffe abalokole tetulinga basisita ti abasajja babeera bokka n'abakazi ne babeera bokka, tuweerereza wakati ffenna mu bantu abasajja n'abakyala ffenna tukola omulimu gwe gumu tuweerereza wamu. Omukyala oteekwa okuba omwegendereza nnyo, kubanga onooba omukyala ow'embala, omukyala anaagasa okulaba nga teweesittaza bantu b'oweereza nabo, okulaba nga tobakozesa nsobi, kubanga omukyala ono Debola yali mukazi wakati mu basajja abangi, naye yavaayo ng'asigadde mukyala Pidosi, talemesezza musajja yenna, tasudde muntu yenna. Amiina. Kati ku mulembe guno ogwaleero omuweereza oteekwa okuba omwegendereza ennyo, naddala abaana abawala tugambye nti essomo lino oba obuweereza buno butandikira ku mukyalo, ku mukazi ow'emyaka 18. Oteekwa okuba omwegendereza ennyo mu nnyambalayo, mu nneeyisaayo, mu nkola ye ey'ebintu, ng'oweerereza awamu n'abasajja oba n'abaana ab'obulenzi. Twenza ne tweyanzeege mukadde waffe ebigambo ebyo kyemanyi abakyala abatulaba ebibalese kyekimu. Yiga okubalansinga obuweereza bwonna bw'olina waleme okubeerawo ekigwa olubege. Kankoledde nnyo akagambo ako. Nze nno ndi mwami naye bye mwogera mulinga abagamba nze. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege munsikirize nate nnyaniize mukyala Musumba Hope Mvule Richard. Akati mami wayogedde ku mukyala Nuwa. Nsaba mukyala Nuwa tumugye mu Bayibuli tumusembeze tuli obulamu bwaffe obwa bulijjo. Tumuteeka awo abantu bamutegeere bulungi. Byakuyiga ki ebimuliko eri omukazi w'omulembe guno? Byakuyiga ki ebimuliko eri omuwala ali eyo ali mu bufumbo n'atali mu bufumbo? Neyansiza nnyo omukyala ono yaliwo mu mulembe ogwali omwonono era nga n'olwaleero omulembe bwe guli. Omukyala ono
yali mu bantu mu bintu ebyebika ebyenjawulo mu biseera ebyo byali bisolo kubanga Mukama bwe yagamba omwami we okuzimba eryato lyalina okugendamu ebintu bibiri Bayibuli bwe yagamba ekisajja n'ekikazi nti ebyo ebyali birina okugenda mu lyato byali birina okuwona okuzikirira kakati ebisolo ebyo bwe byayingira mu lyato byali bya bika bya njawulo mulimu empologoma mulimu emisota mulimu embizi mulimu ebinyonyi ng'embaata kati nga byonna byeyisa mu ngeri za njawulo olwaleero be bantu be tulimu gayinza okuba amaka oyinamu abaana balamu bo baganda bo beeyisa mu ngeri za njawulo ate baatondebwa mu ngeri za njawulo oyina okuyiga engeri gy'obakwatamu nga mukyala Nuuwa bwe yakwatamu ebisolo biri newankubadde nga mwalimu emisota naye tegyasobola kumubojja olwaleero jasanga omuntu mu makaago oba mu kkanisa oba ku mulimu gy'oli oyinza okuba omusomesa nga basomesa banno mulimu eyeeyisanga omusota ng'ebigambo byayogera busagwa bwereere naye olina okubeera omukyala omugumiikiriza kubanga ono omukyala yagumiikiriza ensolo zonna ezaali mu lyato n'abaalansi nga byonna ne bibeera nga biri bumu nga ne bw'aba biwa emmere tebisobola kumulemesa oba kumukyankalanako kubanga byali bitegedde neeyisaaye nga naye abitegedde nti omukyala ow'omulembe guno ng'oli mu makaago manya abantu b'oli nabo engeri gy'olina bayisaamu bayige kubanga banjawulo waliwo akambuwala amangu waliwo ayagala okulya nga bw'ali ali aswankula amiina waliwo oli nga bw'omuwa akamere kajja kuba katono nnyo alaba ayagala kulya mmere nga nnyingiko kati abantu abo bonna bw'onoobayiga n'obalansinga obulamu bwabwe kijja kwanguyira okubeera omukyalo ow'enjawulo mu mulembe guno oyinza okuba omuvubuka ng'abantu b'otambuliramu beeyisa mu ngeri za njawulo bambala bubi boogera bubi batambula bubi naye ggwe ng'omuvubuka ow'omulembe guno omulembe gw'olimu manya nti mubi kati olina okweyisa obulungi mu mulembe gw'olimu osobole okubeera ekyokulabirako eri abalala. Mukyala Nuuwa yayiga enneeyisa y'ebisolo byonna ebyali mu lyato ebitamukola kabi konna era n'awangula. Musumba yogedde nti oyinza okuba ng'oli mu maka ng'olinamu abantu ab'enjawulo tebayinza kukulemesa amaka ago wabula kyewetaaga okukola kiri kimu kyokka bayige musobole otambula tuyinza nnyo tweyanzike tugenda kuwummulamu nate tukomewo ate mu kitundu ekiddako awo babali kubeerako. Keyo nate tukomyewo ate mu kitundu kyaffe ekirala. Ku mulundi guno tugenda kwogera ngenda kubuuza bakadde bange ekibuuzo kubanga waliwo abazungu bebagambira nti behind every successful man there is a woman. Kati ate njagala babuuza, is there a man behind the success of a woman? Akati maama yogedde ku mukyala Deborah n'otulaganga bino byonna bye yakola yasobola balansinga emirimu gye n'akola kino obuweereza bonna n'abubalansinga n'awangula era n'okubiriza abakyala bonna abatulaba bayiga okubalansinga obuweereza bwabwe basobole okufuuka abakyala abaaki ab'embala. Ekibuuzo kyange kiri nti emabega w'obuwanguzi bwa mukyala Deborah waliyo omwami. Ssebo waliyo omwami era omwami wa Deborah tumulaba nga ye mwami Lapidosi. Mwami Lapidosi. Ssebo era erinnya lye lyasigala livuga ne mu Bayibuli netooka okuwandiikibwako weewaawo Lapidosi bawa Deborah. Kaakati mwami Lapidosi ono mu kutunuulira okuko yalina mugaso ki mu lugendo lwa Deborah okutuuka ku ekyo n'okuba nti n'olwaleero tumwogerako? Mwami Lapidosi yakola omulimu munene nnyo okubeezaawo obuweereza bwa Deborah. Ekisooka yamuganya okuweereza kubanga Deborah yandyagadde okukola ebyo naye senga mwami Lapidosi teyamuganya n'abigaana teyandisobodde ne mu Bayibuli tetwandibisomyeko naye yabeerawo n'amusapootinga n'amuzzaamu amaanyi nga obuweereza bwe bumwetaagira amuta n'agenda n'aweereza kuba Bayibuli eraga nti yaweerezanga mu lukindukindu that means yamalizanga egyawaka n'agenda awali edduuka lye n'agenda awali we yasabiranga n'agenda abantu bamusanganga nga mwami Lapidosi ono amukkiriza
olina kuyogedde awo nti yasookanga kukola gyawaka bwejaggwanga obulungi n'alyoka agenda ku miki okuweereza obulala naye abakyala b'omulembe guno okimanyi nti bw'abanga ayingidde mu kuweereza Katonda n'ebyawaka abyerabira wabeera baana taagala mmanya bwe bibeera mirimu mirala ye kasitaabanga waliwo overnight waliwo bible study waliwo ki ebyawaka ku ssaawa eyo tabirowoozaako omukyala bw'ati wandimugambye ki bayibuli esomesa n'egamba omuntu atamanyi kulabirira bulungi ba mu nju ye tasaanidde nakuba muweereza. Ekyo kitegeeza obuweereza bwonna obusooka obe ng'oli mufumbo obe nga toli mufumbo naye ng'olina awaka obuweereza obusooka butandikira waka. Olina kusooka kuweereza waka abawaka ne bamatira n'olyoka ofuluma ogenda okuweereza awalala. Kati omukyala ono bayibuli okutuuka okumwogerako ateeka okuba yakolanga emirimu gy'awaka n'alekanga giteredde. Omwami n'akkiriza n'asiima n'asobola okumuta okugenda okukola emirimu emirala. Tugambe nti abaami si bwe buzibu. Eri abakyala bagamba nti nze omwami tanzikiriza agenda kuweereza. Bwe mugamba nti tulinayo Bible study tanzikiriza agenda ku kyaki. Tulinayo overnight tanzikiriza. Tugambe nti abaami bayinza okuba nga si bwe buzibu. Wabula nga tonalowooza genda eri obuweereza bw'awaka bw'obukoze. Sooka okola obuweereza bw'awaka butereere bulungi. Obwawaka bwe bunaatereera obulungi ye kennyini yagenda okwegambira. Gendako mu bakyala bano. Gendako mu Bible study ng'ebyawaka biteredde naye ebyawaka binaaba tebinnatereera. Omwami kijja kuba kizibu okusapootinga okweyongera. Ogambye nti mwami Lapidoosi yaganyanga nnyo Debola. Yamuwanga opportunity ogenda okuweereza oba okola obuweereza obulala naye ng'ekimuleetera okukola ekyo ng'ebyawaka biteredde. Waliwo omugaso mwa Lapidoosi gwe yakola mu buwanguzi bwa Debola ng'ogyeko obuganyo yabeerawo n'amusapootinga kubanga atunuulira nga Debola agenda okukulembera eggye. Weewaawo. Awo sapooti y'omwami yali nnene nnyo ng'agenda okukulembera eggye lino. Kabe kasinge ne Bayibuli eyinza okuba nga teyakitulaga bulazi naye ng'ayinza okuba yagenderako kubanga mukyala we yali agenda kukulembera ggye obuvunaanyizibwa yenna. Kati omwami ono ndaba ng'awerekerako mukyala we okusobola okuwangula olutalo luno. Wadde ng'ayinza okuba nga teyali wali eri mu balwanyi abaali ku forefront naye yali awo ng'alaba. Ayinza n'okuba nga n'amagezi omukyala yagajjanga wa mwami. N'amugaa kati wano kola bw'oti akati wano tukola bw'oti. Omwami ono yabeerawo nnyo. Oli mwami eyo yonna gy'oli gy'osinziira okulaba ebigambo bino biwulira mukyala omusapootinga era mukyala omuganya ogenda okuweereza Katonda. Oyinza okuba nga oli mukyala ng'obadde oli eyo ng'olowooza nti omwami wo bwe buzibu naye sooka weebuuze olina obuweereza bwa mirundi egiwerako naye waliwo obuweereza bw'ewaka. Mukadde waffe atugambye nti obuweereza obusinga okubeera obukulu nga tonnalowooza ku kintu kirala kyonna bwe buweereza bw'ewaka. Kati ate naawe omwami omukyala bw'abanga obuweereza bw'ewaka abutambuza bulungi ate bwakusaba omukisa nti ate kangende mpeerezeeko ne Mukama ekyo nakyo kikkirize kubanga era nakyo si kibi. Kakati muzikirize nzire ku mukono gwange ogwa ddyo ewa mukyala Musumba agenda tujjira mukyala Nuuwa mu Bayibuli amuleete mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ayina akasonga kabadde erabiddeyo oba okajjukidde mukyala Musumba. Bw'anaamaliriza ekyo atulage mwami Nuuwa ono yayimirira atya ne mukyala we okusobola okumufuula omukyala ow'embala. Tutandikire wali awaakali obadde weerabidde wali. Neyanziza nnyo ssebo. Mukyala Nuuwa ono tumulaba nga yalera bulungi ne bakamwana be. Kubanga Bayibuli etulaga nti Nuuwa ne mukyala we bazaala abaana 3, Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Naye abaana abo baatuuka ne bawasa abakyala wakati mu lugendo nga bazimba eryato abaana balina abakyala. Naye mukyala Nuuwa ono yalera bulungi bakamwana be n'abaagazisa Katonda gwe baasanga basinza kubanga tetumanyi oba bakamwana abo baali bavaawa baali baggwanga ki naye eno gye bajja baasangayo Katonda mukyala Nuuwa gwe yali asinza n'omwami we n'abaana baabwe.
kati mukyala Nuuwa yayagazisa abakamwana abo okusinza Katonda waabwe era ekyabayamba nabo okubeera nga balinnya eryato kubanga singa mukyala Nuuwa yayisa bubi bakamwana oba oli awo nabo tebandisobodde kuwona bandidduse ne bagamba tetusobola kubeera mu ngeri efaanagana bweti naye baabeerawo nabo ne bamuyambako bwe yalabiriranga ebisolo biri naye nabo nga mwebali kakati ekyo kyabakola awo nyini bubaka ki bw'olina eri abakyala abali mu mbeera eyagala okufunanyizaako bweti abakyala nga muli bamaama muyina abatabani mwasanga n'abaana mu bufumbo gye mwafumbirwa nsaba abantu abo mubayise bulungi kubanga mukyala Nuuwa engeri gye yayisaamu bakamwana be kyabaagazisa Katonda gwe yali ayina kati naawe ng'oli maama nazaala fuba nnyo okulaba nga omukamwana oyo omwagazisa Katonda wo n'ebintu ebiri awaka ajja kusobola okubikola obulungi. Maama yasanga abaana mu bijja obubaka obuwulidde obadde bubwo abakyala abamu bw'ajja mu maka n'asangawo abaana baatazaala ate abaana abatulugunya oba abayisa mu ngeri etali nnungi naye Musumba tugambye nti muyige okwagala abaana b'ababba bammwe kijja bawangaliza mu bufumbo obwo kakati ebibuzo byabadde bibiri ekisooka okizzeemu ekyokubiri kigamba nti mwami Nuuwa tumulabirawa mu lugendo lw'okufuula mukyala we omukyala ow'embala biki bye yakola ng'omwami ali eyo naye singa aba abiwulidde biyinza omuyamba naye okufuula mukyala we ow'embala neyanziza nnyo ssebo mwami Nuuwa ono tumulaba nga yali musajja wa buvunaanyizibwa kubanga bwe yawulira eddoboozi okuva eri Katonda nga Katonda amugambye okukola eryato yajja n'abuulirako mukyala we abaami abamu bw'abaako ne kyagenda okukola omukyala tamubuulira alabira eyo nga yabikola dda oba aguze poloti nga yagigula dda naye omwami ono yasobola okubuulirako ku mukyala we n'amugamba owaaye Katonda naŋŋambye okuzimba eryato omukyala n'amanya naye n'asobola okuyimirira awamu naye kati kiba kya buvunaanyizibwa nnyo gwe omwami ali eyo atuwuliza era atulaba okwogerangako n'omukyala wo n'asobola okumanya ebigenda mu maaso ne musobola okuzimba obwakabaka bwa Katonda oba amaka ne famire n'abantu abatwetoolodde nga muli bumu. Omwami wenna ali eyo abaami abasinga obungi ofuna pulaani zo twagala sharinga na mukyala naye mukyala Musumba atulaze nti Nuuwa ekimu ku bintu ebyamuyamba okuwangula nti buli afunanga okwolesebwa oba obubaka bwonna okuva ewa Katonda afubanga nnyo okulaba nti abugabanako ne mukyala we bw'oba oyagala ogenda mu maaso era ng'oyagala okuwangula omukyala ono omwetaaga yimirirawo abazungu bagamba nti behind every successful man is a woman, a very strong woman. Singa emabega wa Nuuwa tewaaliwo mukyala w'amaanyi mukyala we singa ne Nuuwa yasirika busiisi n'atabaako na bubaka bwasharinga na mukyala we osanga singa n'eryato lino teryazimbibwa. Mukyala Musumba Nuuwa ayinawo akaala ke yakolaawo kuba bwe nzija wano mulaba wano Nuuwa ono nga naye alinga eyali omugumiikiriza mu mbeera emu oba endala obugumiikiriza nawo obulabaawo kati abaami bano olina kyobagamba ku nsonga eyo obugumiikiriza kubanga tulaba eryato nga bwayogedde nti mukyala Nuuwa yagumiikiriza embeera zonna ezaali mu lyato era obugumiikiriza ne bumuwanguza n'afuuka omukyala ow'embala kati ye Nuuwa obugumiikiriza tubulabirawa mu nsonga eyo era omwami w'omulembe guno olina bubaka ki nga oyimye kwakaako obugumiikiriza. Yesu yeebazibwe. Amiina. Mwami Nuuwa ono tumulaba nga naye yali musajja mugumiikiriza okusinziira ku bintu bye baali bamugambye okukola. Eryato lyali litwala ebbanga ddene ate amaliriza ayingirizeemu ensolo ensajja n'enkazi ensolo ezo nga nazo zeeyisanga bwe zaagala kati omusajja ono bambi yazigumiikiriza naye. Amiina. Kati n'abaami abali eyo kitugwanidde okugumiikiriza bakyala baffe okugumiikiriza abantu betuwangaala nabo mu famire. Ayinza okuba omukyala bambi ayina engeri gye yeeyisaamu etali nnungi naye mugumiikirize kubanga naye muntu. Bayinza okuba abaana abo ab'eŋŋanda bazze mu famire yammwe okubeerako nammwe kyetaagisa okubagumiikiriza
kubanga nabo baba bafuuse kitundu kummwe. Kati n'olwekyo omwami ali eyo gumiikiriza mukyala yo, gumiikiriza abaweereza abali mu buweereza bwo, gumiikiriza abantu abali mu ofiisi yo be wateekamu. Newankubadde nga babadde tebannaba bikola bulungi nga bw'obyagala, naye beetaaga okugumiikiriza, ekiseera kijja kutuuka bakole nga bw'oyagala. Weewaawo. Oli mukozi oba oli mukozesa, ekigambo kiri kimu, gumiikiriza. Oli mwana waka, oli muzadde, gumiikiriza abaana bo n'abaana mugumiikirize bazadde bammwe. Oli musumba, oli ndiga, gumiikiriza omusumba we n'omusumba akole ki? Agumiikirize. Obubaka buno badde bulungi. Nze ng'omu we naaviira wano byenjize bijja kuba bingi era amaka gange obuvunaanyizibwa bwange ng'omwami bo mbutegedde. Kubanga mu lugendo lw'okufuula omukyala ow'embala ow'omugaso, omwami alina paati gy'akola ki? Gy'apuleyinga, gy'azannya. So mbeebaza nnyo abakyala ab'embala b'enkyaliza leero, mwebale nnyo olw'emboozi eno. Kyemmanyi Bayibuli erina abakyala ab'embala bayitirivu nnyo, budde bwokka obutusalako. Naye ng'olwayo twogedde ku bakyala babiri, mukyala Debola ne mukyala Nuuwa, nga twongera okusansulira n'okulaga butya abakyala bano bwe baali ab'embala era ab'enkizo, biki ebyabayamba okutuuka ku ekyo, ne tulaga n'omugaso gw'abaami bwabwe emabega awo. Abakyala bano tebaawangula bo nga bo bokka, wabula balina sapooti y'abaki? Y'abaami baabwe. Nsaba tusiibule abantu, naye ngenda tandikira ku sayidi ya mukadde adosibule abalabi n'abatuuliriza. Neeyanziza nnyo ssebo bannange, nnyongera okusiima n'okwebaza olw'omukisa guno ogumpeereddwa okuba nga nkyazibwa wano okunnyonnyola ku bakyala bano ab'embala. Abantu abadde batuwuliriza, tweyanziza nnyo, tweyanzeege okutuwuliriza n'okutulaba, tweyanzizza n'okukkiriza okuwulira ebigambo ebyo. Era njagala obbagamba nti Mukama abankuumire, naye nga bwe nabage nti ndi mukyala mulokole oba kosaakogedde, naye olw'okujja okwogera ku mukyala ow'embala nteeka okuba nga ndi mulokole. Bw'ali eyo nga tokkirizanga Kristo Yesu kubeera mulokozi yo, ekiseera osembeze Kristo, kubanga yekkubo n'amazima n'obulamu. Mukama abanjagalite. Kale kakati mukadde webali nnyo, webalire ddala. Mukkirize nate nzire ku sayidi eno wa mukyala musumba. Mami, njagala osibule abantu abatulaba n'abatuuliriza. Neeyanzizza nnyo okumpa omukisa guno okwogerako gye muli ebigambo ebikwatagana n'abakyala ab'embala. Nga sinnaba kusiibula, kansooke nneebaza omwami wange, kubanga mu lugendo luno olw'okuweereza mu bakyala bano ab'embala abadde ekitundu kinene gye ndi, era ebiseera ebimu ssebo anvugako n'antwala nga nina gye ngenda okuweereza. Obuusa ekibuuzo kyange mbadde ngenda kakubuuzaawo nti naye mu lugendo lwo olw'okufuuka omukyala ow'embala musumba wange abadde ludda wa, naye okoogedde. Amiina. Amiina. Neebaza Katonda, Mukama abampeera ennyo omukisa mu linnya erya Yesu. Kale kaakati nsaba otumireyo abantu omu babiri b'olya ku mutima gwo. Ntumira abakyala aba women of significance. Weewaawo. Okusookera ddala Maama Catherine Mitala ne taata, mbatumidde nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale okutukolamu omulimu omulungi. N'entumira n'abantu ba Love of God bonna yonna gye bali, Mukama abawa omukisa. Nandyagadde nsiibule, naye waliwo akabuuzo akandi ku mutima. Bwe mumala osomesa abakyala abano kakabuulize wano, namwe mukayiseewo mu bumpimpi. Bwe mumala okusomesa abakyala bano batikkirwa, bakomaawo, biba bitya? Waliwo ekiraga nti nasomye? Tusaba tukaddemu mu bwangu, kuba kakati abakyala bwe tunaava wano bayinza okwagala okujja okusoma, naye ki ekiraga nti nsomye? Okusoma kw'emirembe guno bakuwa certificate, oyambala gawuni, okola ki? Kiki kye mukola mmwe nga women of significance? Amiina. Bwe tumala okusoma amasomo gano, omukyala ng'asoma bulungi amasomo gano n'agamalako, tutikkira, batutikkira. Era omukolo ogwo guba munene nnyo kubanga gukuŋŋaanya abakyala bangi, ne gubeera omukolo ogwa graduation eyaddala. Maama Catherine Mitala awamu ne senior teacher
ne bajja ne batikkira abakyala. Omukyala n'aliwa certificate naye ebeera ya ddala esobola okuyisa awantu otasuubira nti esobola okuyisaawo, esobola okubaako weekwanjula, esobola okwanjula mu buweereza. Era amasomo gano bwe tuba tutandika abakyala tubagamba amasomo gano ng'ogasoma gagenda kuyamba okuvaamu okwenyooma, gagenda kuyamba okuvaamu ensonyi, gagenda kuyamba okufuuka omukyala alina ekyokwogera wonna w'obeera oweereddwa omukisa. Kati omukyala alina ng'ayagala okusoma amasomo gano oba ng'agasomye gakolamu omulimu, gakufuula omuweereza ow'amaanyi. Amiina. Kadde nsaba otumireyo ku bantu 2-3 kubanga siyinza kuma mukisa ogwo. Neeyanza nnyo ssebo olw'omukisa ogwo. Ntumira nnyo omutumi Kakalina Mitala awamu ne senior teacher waffe Dorothy Kalule. Tweyanziza nnyo olw'omulimu omulungi gwe mutukozeemu era gwe mukoze mu ggwanga lino. Ntumira abasomesa bonna aba Women of Significance, Mukama abawe nnyo omukisa, mwebale kuweereza n'abatulaba mwenna mbatumidde nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Linnya lya Mukama waffe Yesu tweyanziza nnyo. Mukyala Musumba, omwaka guno enteekateeka zizitya ez'okutikkira, otikkira ddi oba kale mutikkira ddi wa byonna ebyo. Neeyanziza nnyo deeti ey'okutikkira tetunnaba kugifuna, naye nga tutikkirira ku lidimu ly'e Makerere gye tutikkirira abakyala baffe. Kale abange ebiwooma biggwa byokya, emboozi ebadde egudde amakerenda naye olwakadde tugenda kukoma wano. Mbeebaza nnyo mwenna okusookera ddala bakadde bange benkyaziza leero, Women of Significance. Mwebale kufiisaawo kadde kujagabanako n'abalabi baffe ku biki ebisobola okufuula omukyala mazima ddala ow'embala. Kyenjize kiri kimu, njize bingi naye kino kyankizo nnyo, nti abakyala bano abasomesebwako tebayamba mukyala yekka ali mu bufumbo, wabula ebyokuyiga ebibaliko bisobola okugasa omuwala yenna ku mutendera gwonna ogw'obulamu, oba oli ku mulimu oba oli mu maka oba yonna gy'owangaalira obubaka buno bukuyamba. Nyongera nnyo okwebaza abakadde bange, mukyala Musumba ne mukadde okuva ku New Hope. Mwebale kujja, mwebale kusomesa, mwebale kubeera abakyala bambala, mwebale kufiisaawo kadde kammwe. Munzikirize nange ntumireko omusumba wange, omusumba Hope Richard, na gy'oli mukadde wange. Webale nnyo olw'okukkiriza okuteekerawo platform okusobola okuyigiriza abantu ebintu eby'enjawulo. Nyongera okutumirako nabagamba nti mwe munkoma tulaba eno naye siffe twetuusaako ebifaananyi bino. Emabega wa kamera ezitukwata mbeerayo ne baganda bange betukola nabo. Nyongera nnyo okutumirako media manager omukulu Muwanguzi Samuel. Ssebo webale nnyo kubanga emizimu gyaffe ogikwata n'ogituusa ku bantu. Ate ng'ebiseera ebisinga tokwata weka, obeera ne ba-assistants awo, mukulu Timothy ssebo nkutumiddeko, mukulu Solomoni nkutumiddeko. Nina omuntu ow'enkiso gwe njagala otumirako olwaleero nga si mulala okuggyako mukadde Naalongo Kyazze. Omukadde ono namukyazaako wano, ajja kudda nja mukomyawo, alina emboozi nne ezinyuma naye wano we tuli olwaleero tuli mu maka ge era nga mukadde tutumiddeko. Webale nnyo okubeera muntu mulungi, webale kuweereza Yesu, kusaba Katonda akikubalira kwongera obulamu, ayingire mu nsonga ze nga naye g'okola mu nsonga ze. Abange munzikirize nkome wano, tujja kudda olundi naye tetugenda okudda, tugenda tunuulira ku bino wammanga, tugenda tunuulira ku bakyala mu Bayibuli bwe wandowoozezza nti bo tebeeyisa bulungi na biki ebyakola ki ebyavaamu. Tulina emboozi nnyingi nnyo ezitwolera ku nsonga zino naye olwaleero tukomyawo. Mwesuga Bright Grace administrator waffe yonna gy'oli tutumiddeko, Love of God Church Family mwenna tubatumiddeko. Mukama batwagalire. We sign out.